Aben tukwaniriza ku TV ez'enjawulo n'omukulu Gladiator. Bigenda bitya? Olwaleero tubasanze ku video shoot naye bwe tutunuulira ennyambala ya Honore baddako tutegeera akayimba tuleetera leero tugenzeeko mbayitale osobola okumpita Romario ne Antonio. Nega biki mwaze mutya okukwatagana okukola akayimba Gladiator tumumanyi kusinziira Mubende Kasanda kati abakalo bakwataganye Maulana Rain Gladiator. Yeah man, Mother Tune Bajit on Deveza. Yeah boy. Yeah man, he's an upcoming artist. Ate wakabi boy. Pachitegede era njagala okutegeeza abantu bantukirira management ya Gladiator antukirira n'engamba tukoleyo kolabo enjiwolo kaminga buladi yanyimba bulungi ate we Mubende yo password yo kemala etegeera yama ensimbi zo zirina okubangawo okubeera nga tuddukanya ebintu bino mu kintu kyonna toyawulangamu ensimbi entonotono tusobole okuba nga tukola jjukira emirimu gino tubako ne business ne programs ezimu nogaanye nokanji counseling nsobole okuba nga nkola ntya nga ntambuza eno tukulaba enfunda nnyingi okukola ennyimba n'abayimbi nekiyita bakugambi yamwana kino ekintu okikola otya ggwe ng'omuntu tositula abayimbi bangi abakabi oba oliawo balema kuyamba kubayimbi yamwana so ensonga eyo eri bweti nti kati bali abanene abakuba already bakuba dda abantu bangi balina talents ezakabi kati nga kyali wange ono Gladiator bw'owulira vocals nnungi nnyo wakabi nnyo yeetaaga bwetazimukisa bannayuganda bagumuwe ababotole emitima wakuba breakthrough era emiyimbi w'amaanyi Gladiator biki by'alina okukola okutuuka ku kusanga ebyo ekisooka alina kulemezaamu alina kuzikiza ekyokubiri empisa discipline music yawa discipline oba tolina discipline ndowooza tubalabye ba artist bonna abatalina discipline babamenyere tubaleke so discipline ebintu bibiri olina kulemezaamu nakuba nalo tegeera zonna challenges nyingi olina ozisanga mu industry nayo olina kulemezaamu second discipline yaman ebintu bibiri naliko ne bafana n'agamba abamu bakoze nabo tebapushinga ennyimba zineno onokoze naye onomu obudde n'opushinga naye era n'ekirala okuyimba oluyimba luno lumukoze ababiri ekino omuwadde obudde ku stage Gladiator n'abumuwa in case nga musikanye ku stage njabategeeza oluyimba wiiki mwe lufulumidde tulina shock comedy store era tujja giranga omukulu bufaananyi mujja bulaba wali wonna tugenda tubyanjulire abantu yaman nze njagala nnyo okuwa omukisa bwe mba nfunye akakisa omuntu antuukiridde bw'oba omuntu yenna ali eyo ng'osobola okuwa omuntu omukisa ng'osobola okugaba amasannyalaze gagabe tolina kyokola ki kyofiibwako okitegeera muwe omuntu kyansi ajja ayimbe ayitewo aben tukwaniriza ku TV ez'enjawulo n'omukulu Gladiator. Bigenda bitya? Olwaleero tubasanze ku video shoot naye bwe tutunuulira ennyambala ya Honore baddako tutegeera akayimba tuleetera leero tugenzeeko mbayitale osobola okumpita Romario ne Antonio. Nega biki mwaze mutya okukwatagana okukola akayimba Gladiator tumumanyi kusinziira Mubende Kasanda kati abakalo bakwataganye Maulana Rain Gladiator. Yeah man, Mother Tune Bajit on Deveza. Yeah boy. Yeah man, he's an upcoming artist. Ate wakabi boy. Pachitegede era njagala okutegeeza abantu bantukirira management ya Gladiator antukirira n'engamba tukoleyo kolabo enjiwolo kaminga buladi yanyimba bulungi ate we Mubende yo password yo kemala etegeera yaman ensimbi zo zirina okubangawo okubeera nga tuddukanya ebintu bino mu kintu kyonna toyawulangamu ensimbi entonotono tusobole okuba nga tukola jjukira emirimu gino tubako ne business ne programs ezimu nogaanye nokanji counseling nsobole okuba nga nkola ntya nga ntambuza eno
tukulaba enfunda nnyingi okukola ennyimba n'abayimbi nekiyita babukambi. Kino ekintu okikola otya ggwe ng'omuntu tositula abayimbi bangi abaakabi oba oli awo balema kuyamba. So ensonga eyo eri bweti nti kati bali abanene abakuba already bakuba dda. Abantu bangi balina talents ez'akabi kati nga kyali wange ono Gladiator bw'owulira vocals nnungi nnyo akabi nnyo yeetaaga bwetazimukisa bannayuganda bagumuwe ababotole emitima. Wakuba breakthrough era emiyimbi w'amaanyi. Gladiator biki by'alina okukola okutuuka ku ssanga eryo? Ekisooka alina kulemezaamu, alina kuzikiza, ekyokubiri empisa, discipline, music yawa discipline. Oba tolina discipline ndowooza tubalabye ba artist bonna abatalina discipline babamenyere tubaleke. So discipline ebintu bibiri olina kulemezaamu nakuba nalo tegeera zonna challenges nyingi olina ozisanga mu industry nayo olina kulemezaamu tekende discipline. Ebintu bibiri naliko ne bafana n'agamba tebaja abamu bakoze nabo tebapushinga ennyimba zineeno onokoze naye onomu obudde n'opushinga naye era n'ekirala okwimba oluyimba luno lumukoze ababiri etino omuwadde obudde ku stage Gladiator onaabumuwa in case nga musisikanye ku stage. Njaba bategeeza oluyimba wiiki mwe lufulumidde tulina shock comedy store era tujja giranga omukulu obufaananyi mujja bulaba wali wonna tugenda tubyanjulire abantu. Nze njagala nnyo okuwa omukisa bwe mba nfunye akakisa omuntu antuukiridde bw'oba omuntu yenna ali eyo ng'osobola okuwa omuntu omukisa ng'osobola okugaba amasannyalaze gagabe tolina kyokola ki kyofiibwako okitegeera muwa omuntu kyansi ajja ayimbe ayitewo gattako nnyo so sobola mulekerera ngenda babwe ate jjukira weemubende. Kyange ofunye yes okuva omusajja ngenda kukola oluyimba kyasanyusa nnyo ku mutima kyali kirungi nnyo kuba era kituufu nali nkyetaaga because nali mugenda ate nga mmuwulira ate nga mmulaba nga mufollowinga nnyo because mwana weeri ate kumpi ku kyalo newendi gye tukolera so omwogerako nnyo omwagala nnyo abantu kuba mwana weewange so era tupaate tuli beeri so nejja management yange nemukwasaganya ate muntu mulungi kitegedde alina funds talina buzibu natazimba nga wowe nasanga tusoka stand kazimbe nti bichabu ntuke kazimbe bicha emuntu w'abantu amanyi nga manyi gaiti yuzi twali federation waliyo ne timu ye mubembe nga bwe majja leero tuli mu video shoot amanyi gano sinzira ku ki music nasazeyo guno mwaka nasaze guno mwaka nwane ndabe nga superstar kubanga kiruddemu nga neetegereza okulaba nyinza kukikola nti okulaba nga nfuuka superstar kyensonga kintandise guno omwaka okulaba ate ng'agenda bikola kuba kolabo talina ya Rainy yekka weziri awo ez'abakabi ba artist bonna weziri nyingi kolabo artist bonna saa zonna ngenda kuba zibateebwa era bujja bwozera okusinziira ku concept eya producer Frank Ajja bwati bwasazeewo tubenga aba Puerto Rico yabwa Gladiator bana abasajja bokoze nabo balwanya entalo z'amaanyi oli awo nga baba successful weetegese otya ebyo webigira because endongo gy'oyingiddemu kirizo bagaana naye osobera endongo gyenyingiddemu si lutalo luli mu music kubanga olina talent n'okuba nga weekakasa kyozzeemu nti okisobola kitegedde ate zinekakasa tezzeemu kisobola ddala sigenda gezaako okugezaako olutalo luli wakati mu bulago bwo wano kitegeera kali wano olina okakasiza ensi wabuli ebikompola bikonde kwekuba ndongo yokka. Ladies and gentlemen, Kampala, Uganda. It's a one boy, Rain, out Maulan and Rain, a one league comedian, a one league musician, a one league teacher by profession. Anytime I want honorable to be, ladies and gentlemen, allow me introduce to you a young artist, fresh and clean, Gladiator, out of Mubende and Mubende. That's where we come from. We are going to represent Mubende to the fullest. Bachali bange njaga muwagire boy wange Gladiator. Genda ku TikTok nonya Gladiator, genda ku YouTube nonya Gladiator music. Maulan and Rain Gladiator.